following oyina eddobooza toyogera by'amagezi ogamba abaana ba Nuupu bakakkane babalimbalimba kati gw'olumba otya omujaasi twakuba Somalia ne tukuba Congo ne tukuba Central Africa Republic ne tukuba Iraq ne tukuba Afghanistan ne tukuba buli wamu kati gw'oleeta buno obwana obutalina training nze mbagamba mukakane muri ba civilian muleke kuturumba muleke kusasamaza eggwanga mukakane nze nkugambye kati biki bye mwatagala bakole kwe bali kuno bawulira baweeyo ebintu nga bina bye balina okuva mbasaba bawagire naye bawagire n'amagezi baleke kwetwala nti baziba amakubo kati gwoziba otya ekkubo nti mupulezidenti waayitawo tulina bapulezidenti bameka kyetutaagala kutandika kukola ebintu ebitagenda n'amateeka kati nze nkugamba gamba banno abo abaana abato abatalina magezi baddemu amagezi ffe tujja kujja n'ewaaya tubakube anaalemera mu kkubo lyaffe tumukube esasi nze nkugambye ekitegeeza mu kyabakuba na Uganda tusiima emirimu gya jaati tusiima emirimu gya jaati jati 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 tengerere jati jati tengerere jati 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 abajati tusaba mutukoleyo ka branch basebo banyabo simenye empeereza yammwe mukubembwa muzikube social media twakoowa banno twabakoowa tuli benaremu tuli ba Museveni online yonna yadda ku Museveni gwakyawagira Nuupu oli mupya ku online wakaja newcomer. Why have we decided to militarize something which is for civilians? What is your fear? Why have we decided to make election to appear as its war? Do we want to take this country into anarchy? We have had enough. Innocent people are being beaten. Can you imagine? Media is the fourth estate. The fourth estate has lost an eye. We can happily sit here and say the treatment will be covered. Can you imagine? A lady was seated in a vehicle. Somebody jumped on the vehicle on top and pointed a gun at the lady in the car. The lady was saying, shoot. People were surrounding the car. Right Honorable, who is in charge of campaigns in this country? Campaigns are not going to the church to begin praying. And campaigns, everybody will be chanting, people will be moving, people will be singing. Who is in charge of campaigns, Right Honorable Speaker? A campaign period, and we behave like this? Things are being done in broad daylight. It's not at night. Honorable colleagues, we are the voices of the people. And this, in its measure, I want to thank Right Honorable Speaker. All of us have got to stand together to condemn the actions. When the military spoke, the army, they said they don't know those people. You get it? Security agencies are disowning some of these people. By now, in a normal situation, those people should be behind bars. So I want to appeal to our forces, particularly police, Honorable Minister. The JAT are people who fall within your docket. Kindly bring them to order. We want a fair ground for all of us. We are ready to win elections clean. How do you go to court? How can they be accountable when you can't even identify them? It is very saddening, it is very heartbreaking, and I think the government should reflect on the things that you're doing. Even the people who didn't know about the brutality of this government are angry. Some people are not talking, but they're really boiling. And one day, Right Honorable Speaker,
this whole bubble will burst. The people involved in the videos and on the ground are all hooded. May we understand from the minister, under what circumstances would people enforcing the laws of the land be hooded and therefore hide their identity while executing a public duty? So that we can also advise citizens on their mode of hooding themselves to counter. Right, Honourable Speaker, the point I'm making is that we are running into dangerous territory where purported law enforcement is being done by people without identity, which is why you've had between police and the army each denying knowledge of the hooded individuals. So may we know whether there was a mutiny in one of the security forces, whether the military is experiencing a mutiny, and therefore some people are acting out of hand, so that we can alert the nation that there are some hoodlums at large and therefore capable of harming the public because they have no identity, they have no identifiable command and control, and therefore they're like a wall of them on the street. Right, don't speak of. You know, Bulumi, Muganda, Charles Mufawala. Yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 ekiro ssaawa 7 wali nakulabye. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security nti enkola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Omuntu mumukutte ate mumukwese bukwesi. Situganye omuntu akwatibwa bw'aba alina omusango gw'akoze naye abantu bebamanya nti bamutaddewa. Naye kati tuli beeraliikirivu tetumanya ani yamukwata oba batono bamukwata ne bamutwala ne bamutta oba baapya bamukwata kwe tubeerawo nga tuli mu kweraliikira bweraliikiriza. Banange ffe ng'aba NRA ekyatutwala mu nsiko okulwana si bye bino. Ate betulaba nga bikomawo. Ekyatutwala mu nsiko kulwana ng'emirembe giweddewo abantu babakwata bwe bati ne babatwala mu makomera babatwala ne babatta. Ate betulaba nga bikomyewo bannange mutweraliikiriza. Abamu tulina ennaku zaffe, tulina ennaku nnyingi ku mitima gyaffe. Abamu tusirise naye nga tulina obulumi. Naye muleme kutujjukiza ate obulumi ebwo bwe tukola ki bwe tuwulira. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security bwe mumanga mwe mulina Charles Mufawala Bukenya muto wange muntegeeze waali nzije mulabeko. Naye yenkola bannange yenkola mukyuseemu bannange bwe mumanga mukutte omuntu w'abantu abantu mubategeeze. Mu mateeka omuntu bwe bamukwata bamuwa ne chance eyogerako n'abantu ente abange bankutte munoonyeza wano. Naye kati eby'ennaku zino ne mukwata omuntu ate abantu ne babeera mu kweraliikira. Abantu batwalwala dda sukaali, abantu balina zipuleesa zaabwe. Pulezidenti Museveni ekyo si kye kyamutwala mu nsiko, si kye twalwanirira mikwano gyange. UPDF ekyo si kye twalwanirira ffe aba NRA. Twalwana ensenefu n'emirembe. Ebiwamba abantu tumanyi tusome kutwala abantu bakutonda ne batwala n'abula ne bakwata ne batwala n'abula. Ebyo si bye twalwanirira mikwano gyange. Tuddeyo ku kyatutwala mu nsiko. Abamu tulina emitima gyaffe giriko ebiwundu. Emitima gyaffe giriko ebiwundu. Abamu tetwali badde tuli mu mbeera efaanana bweti. Aba security ebitongole byonna bwe mubanga mwe mulina Charles Bukenya Mufawala munkubire essimu nzije mulabeko. Munkubire essimu nzije mbalabeko. Essimu yange 0705 47 87 97. MTN 0772 984 Abantu bakwatibwa. Oli wabeera n'omusango bamukwata. Naye lwaki mwagala ate mubonereze ne famire yonna? Mutegeeze ku bantu be.
muleke tumanye muto waffe waali, muleke abaana be bamanye wa waali. Njagala kwebaza mwenna buli awulira obulumi muto wange Charles Luvala Kenya. Njagala kwebaza n'abo bonna aboogedde bitakwatagana, abannenyeza, abanvunye, abankudaalidde. Mwenna muli mikwano gyange mbaagala kuba muli bantu ba Katonda. Naye ensonga eno njagala kusaba bannayuganda nti wabeerangawo ensonga ze tutabalaatiramu, ze tutazannyiramu, ze tutateekamu byabufuzi. Kubanga ne bw'obeeranga muvawala oba awagira kibiina ki, tekimuggisaako kubeera nti muganda wa Kayibanda. Bwe ne bwe munaakola mutya ne bwe mukola mutya, era muvawala asigala muganda wange, era nsigala muyinako obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ennyo. Era njagala kutegeeza bannayuganda nti embeera ng'eyo tugejjemu embeera efaanana bwetyo. We are Ugandans, we are Africans, we are brothers and sisters. Okitegeera bulungi. Era n'okutegeeza bakama bange mwenna Afande Kulayi gyekusamu ekitiibwa nga komanda wange, ng'omwogezi w'amagye ga UPDF. Naye aterekanga kuswaza kitiibwa ky'amagye n'ojja ku TV nga tolina information. Kuba tosobola kugamba nti muvawala yakoze obubadi, ayagala butuuze bwa Amerika. Ate bwe yafuna edda muvawala mutuuze wa Amerika, obutuuze yabufuna dda, si wakukola bubadi bwa wano. Ye vice chairman wa UNA mu Amerika. Okitegeera kati kiwali badde wakitegedde dda nti muvawala takola bubadi kufuna butuuze, naye tuyiye solution endala gye tusobola omunoonyamu tumufune. Bwe mugamba nti mwe temumulina nga security y'eggwanga, tuba tulina kusala magezi mu munoonyi mumufune, kubanga kibakakatako ng'aba security okunoonya muganda wange yonna gyali mu mbeera yonna. Naye n'otadde okugamba nti yakoze bubadi afune obutuuze, nedda. Obutuuze yabufuna dda mu Amerika. Okitegeera tulekenga kubalaatira mu bintu ebifaanana bwe bityo. Ng'omwogezi w'amagye ga UPDF n'ovaayo n'oyogera ekyo nti muvawala yakoze bubadi afune obutuuze mu Amerika, ate ng'obutuuze yabufuna dda. Twalibadde tuyiiya engeri gye tunoonya muvawala tusobole okumufuna, kubanga gavumenti ya Uganda nga security ya Uganda mbabanja muganda wange muvawala mubabanja, kubanga mwe mwina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Okitegeera Abaganda balina olugero olugamba nti kamwa kabi kata siroganga teyaloga. Naye bw'ogamba omuntu nti ojja kiraba, ojja kukyonolaba, ojja kiraba, omuntu oyo n'amala afa bakwatamu. Okitegeera kati enkwata ezeekwatibwamu abantu, security zaffe gye zikwatamu abantu, era omuntu yenna bw'abula tulowooza nti naye yakwatiddwa nga security zitukola ki. Kati n'akabinja akalala obanga bakagunjamu luddawa oba kaabatemu faana batya, era bwe kajja ne kakwata abantu, ffe tutunulira security ya Uganda. Kubanga era bwe muzze mukwata abantu bwe bazze bakwatibwa. Okitegeera nolwekyo security ya Uganda tolina bw'ova mu kintu kino. Okuva mu kintu kino olina okunoonya muvawala waali, omugyeyo ogambe nti muvawala ali wano, tabadde mu bitongole byaffe bya security, naye tukutta akabinja bwe kati akabadde kamukwata. Awo security ya Uganda oba okivaamu. Naye bw'obanga obadde ozze okwata abantu booti nga muvawala bwe bamukwata ekiro, tolina bw'okivaamu. Tulina kunoonya muvawala waali, mulina kunoonya muganda wange, mumuleete, bwe guba musango asimbibwe mu kooti avunaanibwe, kimala. Okitegeera poliisi, security ya Uganda bwe mbanga mwetaaga omuntu, lwaki poliisi mugijjako obuvunaanyizibwa bwayo? Ebitongole nga CMI, nga Flying Squad, nga simanyaani ebyokwerinda jaati byalibadde bikwatanga abantu abatujju, abalina emmundu, abakola ki, abayeekera. Naye n'omuntu just n'oleeta jaati, n'oleeta simanyi biki
ne muyola abantu mu ngeri efaanana bwetyo olwo poliisi eneekola mulimu ki kubanga poliisi esobola okujja mu maka g'omuntu nemugamba tukwetaaga ku poliisi ojja okola statement olwa abcd mikwano gyange bannayuganda bannange naddala bali mu bitongole ebyo ebya security let us be careful tubeere beegendereza nnyo nga tukola emirimu gye kubanga enkya ojja kwesanga nga toli wa poliisi ojja kwesanga nga toli wa jaaji ojja kwesanga nga toli wa CMI ojja kwesanga nga toli wa UPDF kubanze nali wa NRA kati ndi wano ennaku enkuyengera wano mu nsumbi yali wa NRA bannayuganda bannange mwena mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu amanya nze Sylvia Godfrey RA 67557 nina obulumi obwa muganda wange Charles Mufawala eyakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 ekiro ssaawa 7 wali naakulabye njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security nti enkola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Okay. So mukulu Kayibanda sookera ddala okusaasira okubanga muganda wo bamututte mu nkola efaananako bwetyo aye naffe tulumwa muganda waffe Charles Mufawala mu Kenya olw'engeri gye bamukuttemu naye aye n'abanga tumanyi waali naye mukulu Mufawala mukulu Kayibanda ngenda kusaba nga wasalawo okusirika nga bakwata bannayuganda abalala wadde ono muganda wo era tugenda kukusaba osirike ffe tumubangi beera mu mbizizo wasalawo beere mu ggomo w'embizzi nga bannayuganda babuzibwawo mugenda tugamba nti mujja kubanjanga bantu ba musaayi gwammwe bokka bwe mutwe mulabamu ensi President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba tewali wali free okutuusa nga ffenna tuli free yabagambye Jeka Wembe obeera omugagga ku bantu 9 bakwetolodde nga abala baavu naawe obeera wa 10 omwavu kati mukulu Kayibanda tukusaba totutijjirako totukaabirira totugamba kigambo kyonna sirika ffe tubanye mukwano gwaffe muganda waffe omukulembeze naye mwasalawo okusirika musirikire ddala aye ne bannayuganda abalala abatafaayo ku nkwata gye bakwatamu abantu ku mbuzibwawo y'abantu yabuzibwawo ku nkuba gye bakubamu bannayuganda nga musirise kubanga tebalinakuba bammwe wallahi summa tallahi newammwe kijja mujja bamusirise akavuyo kajja abasajja gembala bamuntu nsolo agenda akokinga emuntu akuba omuntu essasi nga muntu wo oba ali mu mmotoka oba mwana wo nga tabibadde namo nga yemugamba wallahi mujja kujjano mukabe so mukulu Kayibanda ngwegayiridde ono muganda wo nkimanyi naye ate ffe muganda waffe nnyo okusinga gwe n'obwasirika ku balala genda okula obulango obw'embizzi ebyokubanja abantu biveeko temujja kubanjanga nga mujja okulaba injustice eri Uganda okulaba embeera eri Uganda okujjawo nga bamaze kukwata ku bantu bammwe so nkusaba mukulu Kayibanda beera mu bizinesi zo naye mwasirika ku bannayuganda abalala abantu abaziba buzibwawo ne kuono sirika tujja mubanja bidini rahmani ajja kukomawo bannange oyo editi si bituufu kati lwaki kiba kikuswaza ng'ekifaananyi kyo bakitadde mu bantu b'owagira naawe olaba okuteeka mu bantu b'owagira kintu kikolwa kibi nnyo era tokyagala era oli mukivumirira olaba kikolwa kibi nnyo nze nandibadde ndowooza nti bwe banteeka mu kifaananyi ky'abafuutu sooja mpulira essanyu ne bwe mba nga si yenze ne banteeka mu feesi yange ngamba nkyenyumirizaamu abanoonyezi b'eggwanga nange mwendi naawe okimanyi nti abantu be mukolera abantu babi kitegeeza naawe obeera mubi obeera mutemu bw'obanga okolera omutemu naawe obeera mutemu tolowooza nti tetubamanyi tubalaba mulemeddwa buli wamu olw'entegeera yammwe olw'omusaayi gw'abannayuganda ogubatambulirako okuwagira abatemu oli mwana muto oli ku bantu abakaddiye bw'oliko bwe weesibyeko obawagira bwe bakola bituufu naye nga oswala n'okuteeka mu kifaananyi kyabwe naye nga bwewagira bagundi tubalaba buno obudde okyali mu kifaananyi naye n'ekisa kijja tuuka
nga bannayuganda bakunoonya bakwagala wawooli okitegedde bw'oba okimanyi nti owagira abatemu nawe oba mutemu bw'oba tokimanyi kitegeere. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.